agene mu kyalo eyo abatali mmwe muyinza okikola mmwe mula kunyima mmere abatali mmwe abali ebunayira babakatuma eyo batekemu munnaabwe bagamba abaya ani aleeta jeneza ku muzikiti ani aleeta jeneza mu muzikiti babuwe tenafuuka jeneza kakyali bakayita bati abawarabu naashi mumanyi atiriyo mu luzungu naashi akatanda ako kibaita break down abamu bakata batya naashi akatanda kasi tamaro muteekamu wali mu lusuko ba nakiwe baneki banyumize enyumba ezo bazimba matendo munnango omukyala yimira ku magulu kulu ategedde waliwo abadde atudde nti batanse okunaaza naye munnange baaba uganda we yamuwa amagamba ago atambuza ali awo baba bali eri mu kisenge wali kyekiri wali awali omuzikiti kyajja akola program nga yakukiriza Katonda yasakono wasalira swalaze nga wagadiddeyo alowooza mu Katonda wayamuteeka mu mazzi kati omwana oyo muganda wa amutegeeza amawulire ago bagenda basabye enkumbi babomole tayiro zibadde yakateekamu kyekimulese wababawe okiki anti bali abasajja abali eri batutta amazzi ne taata bagenda munaaza ne bagenda kyeka bagenda kubomola wali omukyala yavaawo waba ne bamusaasirira n'alumba abaami bali babaye nga batanse bagala befungiza bakole ki bajjawo obuntu bumeka amazzi gakke wali bagawumbe babaye tayiro abadde yakazireta muzireke itumunaalizeewo likambabeyo sente mugule wali ebiwempe muziyize wali mu bitooke olabye oluusi yakola sente ezo nesobola n'azikubirayo azimba ennyumba ennungi atuuse okunaalizibwamu agende n'ekitiibwa kye abantu be bamulaba nga yena naalebedde batambuza agende mu biki waliwo yalaamibwa atu n'agamba mufanga ne munyagwa bawaayisa abaana be yafudde abagamba mugeza ne munfulumya ebweru omufuta dda ne mungu ajja kugula program mbalumbe nyumba yange jemba dinakayingira mu nanzijamu ate mutegese mu nju nanze wabweru wali uzingisa obuti nzo omusajja omukulu azayina abazzukulu nange nkyali naziba mu buti era seba abaana baludde etteeka nasanga Katonda mutadde mu ddiro lye nga ne bamuteeka nga bamaze omunaaza we wali n'abazze omulaba bakwaluge bakuze nabo emyaka egy'ekinaana nabo ne batula wali katebe bavaawo nga bayize nabo bakufa olaba munabe beekanya emyaka bali abo bamunaaza bamukyusa atalina kyakyagamba Katonda adde omwazinya emyaka ameka alinawo ke yeekoledde emyaka kulungudde 3 nga yayazinda ku masjidi Madiina awo tabasaba transport tabasaba kiki bagala bamuwaayo ez'ebinaala ezo ze batamwanya abasiraamu ng'olinayo kaki ejo olowooza nti mpozi bamanyi mangu bagamba gulyokereeyo kale eno enjuba okukalakata neekwokya essaawa 8 n'odduka olunya kisiikirize ye omuliro gw'ofumbisa emmere n'emberenge ne zijja gw'olowooza gwajja kutya ku nsi ebyo naye yabyekererawo kati mbeegayiridde sebo sheekhe zikirizamu tekikabbiri mbere nga ndi ntopinga ebigambo biri ebya takuwa ne aya ekwata ku bisolo ebiri awaka oyinza okubasanga nga ndi wa mukisa bano olwo abamanyi balina ensolo n'embuzi awaka naddala ente aya kwekwata egamba wa inna lakum fil an'ami la ibratan nuskikum mimma fi butuni abaye akabaliro kendeesa akamanya nti kasi mutabalimba abasi baliba mu Qur'an mulina amagezi mulina ki nabaleetera ebisolo by'emulundu awaka ddala kituufu oyinza okuyisa ku makakati abiri nga tebalina nti kumpi buli bantu waliwo awaka ente ki nuskikum mimma fi butuni tujja ebintu ebinyeebwa mu mbuto z'ebisolo ebyo nga tubikola mu ki ebyo byemunywa akawungeezi mimbaini farusi wa damin eno kompyuta yange ebidizayininga mu bintu ebyo busa na musaayi tuli fenna mungu agambye tulina ebiki olw'ekitiibwa nti ya bulimba teriiyo ekirala baba adizayininga amata agawoomerera ne kano n'okakomba akali eno agajja mu buki busana muki kati agambye inna fi dhalika muntu eyo gijjamu amata la ayati kabonero kankukunala akajja okuyamba alina obwongo okubeera nga nsoosowaza ku nsonga yonna emuluma ogikola esanyuka nga nze njiganye ajja girekayo
okujjako nga aya eyo yakitegedde butegeezi batunula bale seka n'asomesa lwaki kaumi yatafakkarun ddayo eka ng'oliwekka okomyewo amata ag'ameeru ate okomyewo n'ebintu byesiibye erya nebyo tobirekaayo abadde og'obimanyi gwadde obiteeka mu kisobo mu kibokisi olabe nga kuliko sukaali gw'osangamu wamutaddemu kola kyoyagala mu nsi bonna abasamba abasaala baddeyo ewaabwe oyongere okulagidda nti nze sikkiza nabyo omugero okumanya nazuula nti ente gye batugamba nze kennyini zinagulakuza sukaali ezi onaku nga nzigula neziteeka ku bikuta kati katonda yakola ki ekyamagezi awo naye wakiwandiikidde oba tunakitegeera butegeezi era waliwo ekikkuba noga jubala erinnya lyo agambye mbijja wakati waki mima fi butuni inna fi dhalika mazima ekyo kyembagambye la ayati likaumi yatafakkarun abalina obwongo obulowooleza ewala bajja kusigala nga ekintu kyebandagidde tebafayo bakibaluma bajja kikola oba kiganye naye nga kyabadde ayagala era ajja kirekayo tayinza kuteekawo kirala nazzikuno oli bw'aba agala okulyako eriiso libakuwadde ekiri eryengege bw'akugamba nti nja kukuwaabirayo kimumala okusaba buli kyonna kyayagala lwakuba byavuddewo dda abantu bawulira ng'ebifumo gwe kataata akomewo ng'omanya bukuzi ye tawuzisa tasomanga bw'alooya kyakyuka n'okugamba ono bamukubye galamira anti olinga agamba kati obutakuwaabira omanyi kyoba okola tasaba kuwa omutwe gw'engege eriiso lyange ate naye ajjamu kiri kyoyagala gwe kwaba bamukoze kyatayagala kati alina kukoza nabi kyotayagala omuto gw'engege gwonna guli mu liiso kino ekyowangulu kiwooma naye oli waba ayagala okukola ne Mungu abatulire bw'ati mwe muwoza abazungu bakoze bino Mungu yabatuma omuntu bali bawakanya nti atonda twafa dda tufuuse ettaka nga bali boogera abawarabu mbwali tuzaawo kakati nga nkubuuza gwe musajja gwali ku mulembe guno gwa sayansi beera w'amazima odde mu kituufu ogambe nti tekiriyo ekyo seeka tewaliyo kati kompyuta y'omuzungu gye yakola nga omupiira gwa 2 agukuddizaako butereevu ku tiviyo gyali oba nti kinabaawo ekyo omuzungu ayazaalibwa omukyala n'ayonka amabeerere nnyina yafa dda asobola okukola ebyo Rabbul Arshil Karim tasobola kukola ebyo olemiddwa mutegeera ne banayita bino byonna obantu wagambye ettakuwa saawa ebigambo ebyo nti akabonero ak'enkukunala akalaga Mungu bwaliyo zente ze tulina awaka ezivaamu amata nga Allah agadizayiningira mu busana ki na musaayi ne muvaamu amata ameeru agawoomerera nga sukaali gw'otaataddemu ebyo bimala oli tomulala nga alimu okutakandakana nti anandagira ng'omuleka akoze ebyo ebyewuunyisa nekyonna tebimanyi kati ekoma mu kulaba mata ne aya n'ogisoma busomi naye bw'olwawo olaba nga mubi aleeta aya epangulula omuntu yenna n'asigala ng'agweno bw'ati la ilaha illallah bw'amala nassa mu nkola n'ebiyungo bino labe mutambuze ebigere mujje mutegere Katonda ebbeeyi yammwe kinaaba kizibu ogimanya naye Mungu baana baba bayambi mujja kumanya nti mukoze gwe mulimu gw'abannabbi nga bayise baswahaba bababuulire guno mulimu nabbi yagutumangako baani abakulu abakukunavu tumanyi Maazi ne Saad abantu abo yabatuma mu nsi Saad yamutuma Khamsi seriranye Madina ate Maazi n'amutuma e Yaman agenda akola omulimu guluwa n'abagamba nti mubagende mugamba abantu b'e Yaman bagambe la ilaha illallah bye bagambye ekigambo ekyo nti wa ani rasulullah mukomeewo tumutawana bagamba byakusaala kubanga bajja kuyima mu kusaala ate babba abantu tebamanyi nti eswala zaagala yayagala n'obutabba abantu bonna bagudde ku swala zaabwe bukyakola kyonna kubanga asaala kubanga bamutuuma Zaituni kubanga bamutuuma Sulaiman kubanga ayina ekkanzu ayina enkufiira y'omusiraamu byonna bagenda bikuddiza bagenda tukwata ebintu ebyo netibyalimu Katonda sebu Sheikh tafaddali abaddu ba Mungu n'abazaana mubeere attentive kubanga mazima tujja kuddamu okusinkana bbanga nga liise bino bya Mungu abayabe mubere nga mbiwulidde tubuuza muno agambye eki olw'obwama bw'oyogera tuyinza kugata ebino owulira ate nga bw'owuliriza noono mubeere attentive ndowooza mugatte ebibuuzo ebinava mu byange n'ebyono nfune wenywera ku tuzzi oli bwamala okusomesa
nangi mu empozi nze waliwo kirala kyabadde agoba ekigambo ekyo gikyaliyo waliyo wa Hajati Azida abakitegedde ku kusaawa 8 kikyaliwo era ntobadde kimanyi musajja ddala tugatera ekintu kiri ama mukyala Nuuru kijja mukyala Nuuru ani agambe tekiriyo kakati nze balinga kino bakiwe eddala seero tuyiwe ekitiibwa kyayo naye oduna ngambi wana akama nti tulina okugendebwa Hajati Azida tamam bismillah cheka tafadhali njamutegedde program ekutuseewo nange nyina kubeera nammwe kasaseka asomesa n'amaliriza n'amala kulya abatumala okulya nga tuteekawo tebayita mutasajala mu Warab okwekubaganya mateka ku bintu by'obusiraamu bismillah ye reportinga tayambiddwa ku bantu bali baluwa omwazi Nyaruwa nti wali buzibu bannange tukole khidima muyozi nyigambi mugere bwiti bakyawandika abantu tebanamala okoze mpola naawe katoyide ne mu mmere y'abantu bakadde banga bawandika mu bitemu bwangu tunake nezamu y'ebintu bino gibulaga mu maaso nzamulabye etandise okuva bwe twatandikira ali mu bintu byakola bino timulowooza bijja kukoma wano zibindowooza era tetwatandika bitu master Mungu akuteremu bwangu kyoyagala kyonna kikole okulaba nga oleese eno egatte Katonda waabwe yabakola bwati nti obutasiba bukaayo obwo munnange nga bulimba mulabe nga muteeka enkola mu byalagira ne byeyagaana ne bembigoberere buli genda okutuuka eri wabaliwo nduza abasiniasirwe bali wano banaba bengira mu fo kiriba kyajjulwa dda nga bo batandika dda okusonga mbeeri Katonda waabwe tubagenda mutegeerera mu mwezi gwa 11 kutandikira eno gy'obaleese bajja kutegeera Katonda mu biragiro byemwe muli okumutya bakitegedde kati ogedde kikakasa bwe ntaddeko akabonero ako tekagiddeewo bulungi nti mu buyinza bwe bwolowooza tajja kukola kyoyagala yasobola okuddira amata n'agajja mu malagala agakambaga buli omu gamanyi nassaamu sukaali mu malagala ago ate erangi enjulu oba teyagijja muki byonna abikola kulaga muntu nti wendi taamu hana waktu taamu sibe kiriisi omukulu